Mawulire ga nnaku biwoobe na miranga agabuutikidde eggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 olunaku lwa Mukasa oba Weneeside mu lulimi olunyaanyimbe omwezi gwa Muwakanya eddaaza 2024 oluvannyuma lw'omusajja Emmekete Enjasa Biggu ate Eryantama Kabaka mu kuwandula ebigambo abadde amanyikiddwa nga Tamale Mirundi okukkirira ekaganga ennyindo gye zirembekera mukoka bajjajjaffe gye batambuliza emigongo nga obwatu. Tamale Mirundi Senior aze awera ennemba n'ekirwadde kibadde kimubalanga embiriizi entakera mu Lunyaanyimbe bakiyita low blood pressure era ng'omwezi oguwedde ogwa Kasambula ng'ennaku z'omwezi 23 kyavaayo n'ekikakasibwa mutabadi we amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior nga kitaawe bwe yali addusiddwa mu ddwaliro lino era ne bamuteeka mu byuma biri eri ebiyambako omuntu okubeezaawo obulamu bwe mu luzungu bakiyita ICU oba intensive care unit. Omukulu Mirundi famire ye baali bateekateeka okumwolesa emitala w'amayanja oba okumufulumya eggwanga lyattu Uganda bamutwale mu kibuga ekimanyikiddwa nga ekya Nairobi mu ddwaliro eriyitibwa Aga Khan mu ggwanga lya Kenya wabula n'abigaana n'agamba njagala kubeera kumpi n'ewange nga ngenda mu ddwaliro n'envayo n'enzira ewaka ezaana n'entandika okufunirawo obujjanjabi wabula Namugereka Ddunda tamuganyiza kubeerako wefunirayo obujjanjabi bw'atyo bwakkiridde ekaganga okuvannyuma lwe yatwalibwayo abadde akolera ku byuma ebimuyambako okubeezaawo obulamu bwe. Omwaka guno gwonna ogwa 2024 yagutandikira na bugonvu bwa mubiri era omwezi gwa Gatonnya nga gwakatandika okwesusubula. Omukulu ono era yaddusibwa mu ddwaliro ne batandika n'okumubika wabula oluvannyuma ennyo mukama we eyamuwa omulimu ku laadiyo emanyikiddwa nga eya Radio 4 omukulu amanyikiddwa nga Balamu Barugahali yavaayo n'ategeeza eggwanga ng'omukulu bw'agenda akuba ku matu. Omukulu ono akkiridde ekaganga abadde musajja muyivu nnyo era nga yakenkuka mu nsonga ez'amawulire. Yazaalibwa omwaka gwa 1964 olunaku kw'ossa n'omwezi terumanyikiddwa wabula weekuumire ku Export TV kw'ossa ne TikTok account yange ne Facebook page yange emanyikiddwa nga Omwana Soda byonna ngenda bikutuusaako era wakkiriridde ekaganga ng'atemera mu myaka egy'obukulu 60 beddu. Yazaalibwa mu district emanyikiddwa nga eya Rakai era nga yazaalibwa omukyala amanyikiddwa nga Maureen Namatovu kw'ossa n'omukulu amanyikiddwa nga Yowaana John Mirundi. Omukulu ono Tamale Mirundi abadde musajja munnamawulire omukenkufu era omukukunavu nga yakolako ku mitimbagano gino wammanga kw'okya n'okukyazibwa ku channels ez'enjawulo n'emitimbagano ku YouTubes. Yakolako ku Radio 4, NBS, Top Radio, Beat FM, ABS TV, Impact, STV, Palo FM ne Metro. Omukulu ono abadde alina bachelor's degrees mu mass communication, alina master's degrees mu communication. Omukulu ono yali muwandiisi wa butabo ate nga musasi w'amawulire, yaliko presidential advisor era nga press secretary ow'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda okumala emyaka 12 beddu. Abadde akkiririzira mu kibiina kya National Resistance Movement oba NRM era wakkiriridde ekaganga ng'alina ensonga z'ateekateeka era zaalungamya eggwanga ku nsonga ezeekuusa mu byobufuzi. Ebitagenda kwerabirwa ku Mirundi ye musajja abadde ate Eryantama nga Pupu amuyita Pupu era kyaddaaki abadde akyogeranga lunye nga mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni weefumbikiddemu bamafiya era abadde abasabula butassa mukka butaweera wabula wenjogerera kaakano akkiridde ekaganga omwaka gwa 2019 kyavaayo ne kibunyizibwa wonna nti yali aweereddwa obutwa wabula oluvannyuma looya omukukunavu Malema Biriizi yajja n'amuzizika mu mbuga mu kkooti ezirera amateeka g'eggwanga lyattu Uganda ng'amulanga okubunyisa amawulire ag'obulimba. Enteekateeka zonna watya we binaatambula n'ebisingawo byonna ku kufa n'okuziika ngenda kuba mbikutuusaako weekuumire wano. Nze Omwana Soda Namugereka Ddunda agira akunkuumira omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa famire Mukama Katonda Ddunda tusaba obagumye ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.